mwenna olunaku lwa leero okuyita mu linnya lya Katonda omulamu. Yesu omulungi yeebazibwe. Kyogera ne bamugambe nti neeba ensi terina biseera byegenda kuwa bya ssanyu, yeggwayino ginoonyamu ebiseera ebyo. Katonda omulungi yeebazibwe. Olwaleero njagala Katonda atugatteko okutegeera okwengeri gye tusobola okuyitamu okukwata ku bintu ebimu. Katonda omulungi yeebazibwe. Abamu ku ffe tukwatiddwako abaweereza ba Katonda abaliko ekisa n'amafuta, naye ne tusigala ng'era obulamu bwaffe buganye okulaba essanyu eryo litwagenda nga tukola ki nga tunoonya. Katonda omulungi yeebazibwe. Abamu ku ffe tulina abaweereza bangi n'abasawo abaganda baki, kubanga twalowooza nti ennamba oba omuwendo gw'okubeera n'abantu bano abangi bajja kuteekawo enkyukakyuka mu bulamu bwaffe. Katonda omulungi yeebazibwe. Bwe tusoma ebyawandiikibwa tulaba nga Katonda asinkana omuntu mu ngeri ya kinnoomu. Katonda omulungi yeebazibwe. Era ng'omuntu oyo anoonya Katonda n'alaba Katonda, Katonda n'amuviirayo. Njagala okwabuuza ekibuuzo. Mulowooza kiki ekireetera obulamu bwaffe okubeera nga twandibadde basukkulumu naye ne tutabeera basukkulumu? Era ekintu kye nayongedde okubikkulirwa oba okutegeera, nzize nkyogera negamba nti Sitaani alina effujjo ery'obulamu bwaffe, atuleka ne tusaabwa era ne tusiga, n'atulinda mu biro eby'okusiga n'atujja ku nnimiro yaffe, n'atutwala etali nnimiro yaffe, n'atulaga ebintu ebirungi ennyo ebitali mu kusiga kwaffe, ne tukomekera nga tukyayi okusiga kwaffe, so nga twagala okungula amakungula gali amalala gye tutayinza kusiga. Enjiri ya leero y'amagezi nnyo, era buli omu nkusabira Katonda akuwa ekisa ekisobola okubikkulirwa. Kubanga Bayibuli egamba nti ffe ab'omwoyo tujja kutegeeranga engero zonna, naye abatali baabwa Katonda tebalitegeeranga ngero ezo. Yesonga lwaki olaba Bayibuli ebigambo ebisinga tosobola kubisoma n'obitegeera direct. Buli lw'olikwata Bayibuli ng'ekigambo ekyo okisoma nga kiri direct, tegeera ng'ekyo si kigambo kya Katonda, wabula ekyo kigambo ky'oyo yali ne Katonda, ekyo kye yayitamu ne kye yalaba kye yawandiika. Naye ebigambo byonna eby'obwa Katonda nga biva mu kamwa ka Katonda, era n'ababyogera oluusi bo bennyini nabo oluusi tebabitegeera. Katulabe olwaleero wa njagala obikkule mu kitabo kya Matayo essula ya 4 olunyiri lwa 24. Matayo essula ya 4 olunyiri lwa 24. Kiki kye twagala okutuukako olwaleero? Abasinga muli mu kifo kino okubonaabona kususa eby'obulamu bwabwe. Ekyamazima omwetumu tuba mubuulidde era kummwe abamu mumutegedde, naye ate alinga atakola mu bulamu bwammwe. Ennaku yo neebeerawo nga tekyuka, ebizibu ne byetooloola emirimu gyo, buli kyokola kifa, naye nga te Bayibuli ogirina, era nga bakukwatako ne bakusabira n'ova mu kanisa ne waka n'ebigali n'obikwatamuuko. Abalongo bayina, emindi yo giyina, ne Yesu omuyina, n'omwoyo omuyina, n'abasumba bo bakola ki? Ngambira ne Mount kitegeeza olina ebikulwanira bingi, wandibadde muwanguzi. N'emikwano ogezezzaako gikuŋŋaanya ne giwera, gy'osobola okunnyonnyola ebizibu byo. Katonda omulungi yeebazibwe. Era ebizibu ebiri mu bulamu bwo ku kyalo kuwulira kuliko abantu abawera 40 ababimanyi, kitegeeza abakunakuwalirako bangi, naye era tebivuddeewo. Katonda omulungi yeebazibwe. Katulabe waleero, katulabe. Tuli mu Matayo essula ya 4 olunyiriri lwa 24. Ayogere.